The Newsroom, where untold story is revealed. Mbalamusa horate mwena bagena maaso n'okwera mwekumira ku Beyond the Newsroom nzadde niya kutusako ensonga mwebalegena maaso n'okubanga mutugoberera njagala okubeera nga mbasaba n'obwombeefu bw'ekikeekye waggulu video eno soko gimpereka like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku research nomo nga bw'eri enkola yaffe njagala okusooka okusaba gwe omulabi waffe omulungi nga gwe mulundi gwo ogusooso tulaba obanga totwegattangako mu butongole nyiga mu kagamba ako subscribe omala okone mu kadduka gye personalize okasemu all of ne notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubeera nga ate tuteekayo ku mukutu guno omubaka amanyikiddwa nga Kagabo Twaha ono nno yali munnakibiina kya NUP yagenda maaso n'okubeera nga ate oba oli awo ayisa tawulo mu maaso neyegatta ku kisinde ekya PLU avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga oyogera ebisongovu n'ategeeza nga ye bwe yakyuka n'okukasukira Bobi Wine oba His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine omuliro nze mubaka w'ekitundu kino era kikkakatako okumpa ekitiibwa kyensanira mukitegedde bulungi so n'olwekyo oba twawukanyiza ebyobukulembeze bye Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nja kutoogera ku nsonga endala era etambulira mu mbeera emu gye yagambye nti abatakyukakyuka muzeeyi komando nze bannange ndi mugezi nkyukakyuka nze ndi mugezi nkola ki nkyukakyuka nawolovu enaawona omuliro gw'oluyiira eteeka okwongera ku sipiidi bw'eba etambula oluyiira nga lukutte nawolovu etayanguya ku misinde n'egendera ku nnono z'abajjajja baayo entambula ey'essimbo tewona muliro gwa luki omugezi akyusa omusiru takola ki era Katonda yatutonda nga tukyukakyuka omubiri gwaffe wano twaliko abato kati tweyongeddeko tugenze tukola ki n'olwekyo ate ku sayidi y'ab'ebyobufuzi abajja abato abali wano nga muddayo bigambo bibadde biwanvu kakati nno munna NRM agenze maaso n'okubeera nga agamba banywanyi ewanyu weewaawo nze ebyammwe sijja kubeera nga mbisobola nkooyo okubeera nga mpagira abantu oba oliawo abalyake abeefaananyirizaako bwe batyo ebigambo bino bibadde biwanvuko wabula njagala nkusabe ogende maaso n'okubeera nga obiwuliriza sigana nti NRM teina bichamu eyina ebichamu bingi bingi nnyo byetuula abantu bamwe aba NRM ne batula n'opposition ne bayisaawo kye baagala naye nga kikuba ki batuulawa batuula batya kati njagala ombulire minisita wa Kampala Munyankole Hajati Misa Kabanda si muganda chala muganda anaabonyabonya abantu bawasi akoleddewo ki nze ngamba bwe bampeereza obwa MP nze bwe bampeereza obwa minisita nze nandibadde ngamba mpuliriza bulungi nkuwuliriza obwa minisita nedda sebo eno point nakuwadde obudde bwo kakati nno bwe tuba tweyongeddeyoko bwe tuba tugenze maaso n'okubeera nga tweyongerayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga tutola ku ebizibu bannayuganda bye bayitamu era n'abawa essuubi erigenda okukomya bino byonna nga be bannansi nga banyiize basobole okubeera nga bamumaamulako gavumenti eyamusibira mu bbwa kubitunda tebakirizibwa bitunda ne bobo ine samba ebikajjo ate oli buloka ayina license yakirizibwa obitunda kwegamba ngaba nansi babajjako obwannanyini ku busubuzi bwabwe ne babukwasa abayindi ekintu ekitali kyabwe nkanya ekintu kye tulina okulwanyisa kuba Munnayuganda alina okweyagalira mu Uganda so newankubadde twabadde n'okusomozebwa twasobodde okukuusa obubaka buno ku bantu b'ebusoga era olwaleero tugenda abimu eyo kiri mu Karamoja
Omubaka Zaake Francis Butebi yagenze maaso n'okubeera nga yambalira abo abagamba nti bo ababaka opposition nti bafuna mu struggle n'agamba nti gwagamba nti tufunamu munywanyi jangu naawe olye ku miggo netiyagaza ojja okumanyira obulungi butya abantu we balyamu n'okufunamu nga mmwe bwe mugenda maaso n'okubeera nga ate mu byogera. Nnyo omuntu oyo agamba nti tuffe tufunamu naye ajja afunemu. Kuba kino ekintu kyangu nnyo muno temuli mu interview ng'oyingira bintu bya gavumenti eno kukuba emiggo temuli mu interview nti olina akasenge jako olina okusooka okuyitamu bakusunsule bulungi ogenda okubwe. Omusajja mwogeza ddembe nalukoola munnamateeka omu ku basinga mu Kampala wano ne mu Uganda alina okutwaliza wamu n'avaayo bulungi nnyo ng'agenze kwewandiisa musajja wattu ne bamukuba emiggo. Abala bonna ne bayitawo buyisi. Kati gwe n'ovaayo n'ogamba nti ffe tusoomooza abantu abo ffe batukube nti ffe tusobole okufunamu politically. Kati nabo baveeyo nanti baagala okukuba waliwo ennaku zino bendaba abayero simanya baagala kweddiza Buganda. Kati wanga kweddiza Buganda kuba miggo bajje batwegatteko babakuba emiggo nabo bakole ki? Bagende nga bagalamira bugalamira. Abayero bagende nga bagalamira mu kkubo babeere omwo babakubeko ku miggo nabo basobole okuwangula Buganda ne Uganda okutwaliza wamu kuba bagambi bagala kweddiza Buganda. Nno bategeeza Uganda si Buganda. Kuba Uganda yonna yonna yabakuba. Honorable Zaake nga bwe muleeta eggaali n'abeNRM balonkinze ekibuga eggaali yaabwe. Eggaali yaabwe n'ab'e Masaka ejjo balonkinze eggaali. Nange recently nalonkinga ezange si za kamera kuba ezange ndalamu zirimu okuzoganya. NRM baleeta era bagamba Buganda ya Museveni eddayo mu mikono gya Museveni olw'ebyo byonna byakoledde Obuganda n'ekitundu kino. Kyala Nankabirwa ne banne bakiwanda Ssuubi baga nti teri kudda mabega era omukulu n'amugamba nti tereera bulungi mu ntebe Buganda yiyo naye nga Abazaake beekaabire. Eggaali egenda batwala bakolezezza abeNRM ekisumuluzo naffe eggaali etandise register yawe egamba nti balina bammemba obukadde 20. Bano bonna be baleeta eggaali. You have reason to worry. Nabaddeko naliko mu kalulu kano ak'ekawempe ku lunaku lwa nomination nga ndi awo nga kwa Kamwesi naye opposite nga waliwo tiimu y'abantu nga babadde yero nga bangi nnyo nabagwamu bugwi. Nali nnoonya abaffe bali nga nnoonya ku nomination era saasobola kufuna abaffe we baali naye nali ntambula bwe nensanga akabondo k'abeNRM eggaali yaabwe weekuŋŋaanidde nga bangi ne mbatuukamu by mistake nenga mpedde nzi bangoze eki ukyalina akatengo bamazeewo si katengo neŋŋamba kati ate nanti nali out numbered kati neŋŋamba nze saabazoganyire nvaayo mu mmotoka be nali nsubira okugera bajja bawanika bikonde people power our power kati nga tababadde yero ne batandika osuma okugira bwe bata amasaati ng'ate munda ready. Kati abo abantu bewalabye oba walina ekifaananyi kiwalabye ekya Kasolo nakirabye gindi eyo ngali ne Anifa Kawoya awo singa nasobodde okulinnya ku stage eyo tewaliwo muntu abadde agenda kuleetera bantu kukuba mizira nga muntu yino. Kaseera sikalungi oboolyawo era nga ebinyigiriza mu ggwanga bingi wabula ate omusajja omuwandiisi omu yagenda mu maaso n'okubeera nga awandiika ng'agamba nti kyannaku nnyo okubeera ng'olaba atulugunyizibwa n'osirika kubanga olunaku lumu naawe ojja beera mu mbeera y'emu bw'ogaana obyogerako leero n'ogaana okwogera nga waliwo atulugunyizibwa kitegeeza nti naawe asirise weegasse ku atulugunya oba olyawo obeeko gw'otulugunya. Ebigambo ebyo nno bikulu bw'oba obifumiitirizzaako n'ogenda mu maaso n'okubeera nga obirowoozaako. Tusabire nnyo emirembe mu ggwanga lyattu Uganda n'okwagala ensi yaffe. For God and my country, motherland, Uganda, I salute you.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.